oluvannyuma lwange okulekulira era nja kusigalawo nga nkolagana n'abasiraamu ekyo kyonna ekiba kibalemye okubawaako ku magezi. Sijja kwawukana nabo kugamba ensonga eyo nja kugezaako mbayambe ekyo kiba kigenze mu maaso okubalema olwo nno ekintu kirongooke. N'oluvannyuma sirina nsonga yonna endeseza wabula mpummudde olw'okwagala okusomesa abasiraamu bawe ku magezi bakole obwa imaamu mu ngeri eyeetaagibwa. Awo nno kijja kuwa obulungi enkola ennungi babeere nga nze balekulire nga abantu bakyabaagala. Kale sirina nsonga ndala endeseza wabula yeeyo. Oyo anzize mu bigere naye nsuubira okukolagana nange okumuwa ku magezi ago gabadde talina nago abeere nti nno agafuna agakozese ekitundu kigende mu maaso n'okumanya obulungi. Amannya gange nze Abdul Isa Kadambi alesebwa imaamu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Amanya gange nze Sheikh Ismail Muhammad Higenyi nkolanga deputy district wa Bugisu. Tuzze wano ku muzigiti guno gwa Al-Ghazali nga tulinawo omukolo gw'okubeera nti imaamu abadde akulembera omuzigiti guno abantu b'ekitundu kino baagadde omusiima olw'emirimu zazze ng'aweereza n'okubeera nti kati alabika anafuye ng'alabika ng'emirimu zagenda okubeera nga azikwasa omulala. N'olwekyo tusiima abantu b'ekitundu kino olw'okubeera nga balowoozezza ku mukulembeze waabwe emirimu zazze ng'abakolera era n'okussa mu nkola hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti man sana ilaykum ma'rufa fakafi'uhu, ti omuntu babakolera ng'ekirungi nammwe mulabe engeri gye mumusasula gye mumuwaako. Naye Nabbi n'agamba nti bwe mulabanga ekyo temukirina nga temusobodde mumusabire nnyo Allah kubanga ye Allah ebirungi tebikola ki tebimuggwako. N'olwekyo tujja kwebaza imaamu mulimu gwabaddeko ogw'obusiraamu ogw'okukulembera abasiraamu. Bamasheekha bangi oluusi ebiseemu bagamba nti omulimu gw'abaimaamu si mulimu wabula oba okolerera mulimu gwa Allah. Naye ffe tugamba nti omuntu bw'abeera imaamu nti abeera mukulembeze, ate omukulembeze aba alina okubeera nti ogwo mulimu ogumuweeweddwa okubeera nti ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu njigiriza ze yateekawo n'amakubo agayinza okuyambako omukulembeze oyo kubeera nti ye mwennyini yeebeesaawo n'okuyamba abantu be, kwe kussaawo ng'ezo zakatul maali, zakatul fitiri. Gamba n'osanga nti ne mu zakatul maali ataddewo omutemwa ogw'okubeera nti omukulembeze oyo naye gumuyambako ng'omuntu okubeera nga asobola okubeera nga atambuza obukulembeze bwe. N'olwekyo twebaza abantu b'ekitundu kino okubeera nti basuubidde oba bajjukidde imaamu waabwe. Muzimu ku njigiriza za Imaamu Shafi yalina enkola gye yassaawo ng'enkola eyo eraga nti singa tubadde tugigoberanga ffe abasiraamu yalibadde etuyamba nnyo kubanga yatuuka n'okugamba nti jjuma okubeera ng'etuuka eteeka okubeera ng'eweza abantu 40. Kagamba abatuuze omuntu nga mutuuze alina amaka ng'erinnya lirimu nti amaka ga gundi
tugamba bwe basaana okubeera nti juma baweebwa juma naye nga bw'otunulira ekyo yakyogera ku sayidi ya juma naye ate emigaso mingi ezivaamu nti abantu abo sibasobola kubeera nga balemererwa kulabira imaamu waabwe ffe tutambulako mu mizigiti mingi n'osanga ng'obuuzaako abasiraamu nti waliwo olunaku lwe mwagulirako imaamu wammwe ekanzu nga abasiraamu sibamugulirangako wadde ekanzu naye ng'ate abakolera emirimu gyabwe abeera ku mikolo zaabwe ez'okufa abeera ku mikolo zaabwe ezannika bamuyita mu bintu bingi kigamba n'abeera ng'oluusi ebiseera byabiwaayo okusaavinga abasiraamu nolwekyo okusinziira ku njigiriza imaamu Shafii kitulabamu nti abantu abo 40 singa buli juma buli muntu ajja n'esiringiso 1000 oyinza okwesanga nga imaamu oyo ewiiki eyafunyeyo emitwalo zeena naye n'addayo ewaka n'asobola okutebenkeza obulamu bwe n'abantu be kubanga naye alina abantu be alina abakyala naye mwennyini nga yeetaaga obwetaavu n'okukuuma ekitiibwa kye nga imaamu kubanga abakulembeze abo beetaaga okukuuma ebitiibwa byabwe abasiraamu bwe muba temukuumya ebitiibwa by'abakulembeze bammwe mwabagenda okuswala imaamu bw'anajja ng'ekanzu eriko ebiraka tolowooza nti imaamu oyo aswadde wabula bajaga nti mu basiraamu ddala bayimaamu bakulembera mu kitundu ekyo temuli mugagga asobola kugula kanzu ya mitwalo 10 temuli naye ne musirika ne muteeka mu bintu ebirala miliyoni ne miliyoni mitwalo meka naye tolowooleza ku imaamu wo n'olw'ensonga eyo bannange twebaza abantu b'ekitundu kino olw'okulowooza ku imaamu waabwe newankubadde nga kibagenda okumuwa si kyekigenda okumumwangaza obulamu bwe bwonna naye muli asiima n'amanya nti abantu be mbadde nkulembera abasiimu gye ndi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala imaamu oyo emirimu zakoze nga tukola linda tusaba yawmal kiyama Allah amusasulemu empeera esinga obulungi kubanga ye nannyini byengera era yenyalina okubeera nti agenda okutusasula wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sokera da twebaza Allah owekitiibwa atukuumye paka mukadde kano atusobosezza okusala ejjuma y'olwaleero ndi wano nga tuzze ku almasjidi Gazaru Makudui Mosque nga ensonga etulese wano tuzze kubanga tumuza tusiima imaamu waffe Shehe Abdul Kadambi okusinziira mu bbanga lyamaze nga imaamu ate nga saakikola nga nze wabula okusinziira ku lipooti ginafuna ng'eva ku masjidi wennyini nga yawandiikibwa ne chairman mu kaseera ke nali mutuwa n'ensaba imaamu nga mugonvu alwala nnyo n'esaba tube nga tubakyusizaamu imaamu tubawa imaamu mulala era nange natula ne community ey'Etwale ne tusiba nga tuli kiraba ate nga musajja wattu mugonvu alwala essaawa zonna kyo kivuddeko olwaleero naffe netuteekateeka tujje tusobole okubanga tumusiima n'okumwebaza asobole okubanga tumusiima okusaavinga obusiraamu ebbanga okuva mu 1980 okutuusiza ddala akadde kano ok'olwaleero ensonga emu kwevuddeko ne tuba nga tujja nti abadde mulwadde obulwadde nga bumulusumbuwa nnyo ng'ate agonze n'ekirala kutuba tuli ku mulembe nga omuntu yeetaagibwamu okukyusibwamuko ku lulimi ate kyabadde nga takisobola bulungi nga kimukalubiriza naye nga tusiima saavisi gye yasaavinze okuva mu 8 paka mu kadde kano insha allahu taala. So tuzze okubanga tumusiima n'okumugumya n'okubanga tusigala nga kino tukikola nga Etwale ly'Ennamanyonyi nti buli imaamu yenna gwe tunalabanga nga akuze agenze mu myaka naaba nga awummula mu biseera ebirungi mu mbeera ennungi tulina okukola organization twekolamu omulimu ng'Etwale tujje tumusiime tubeeko n'akalabo ke tumuwa olw'okuba nti nno akulembedde obusiraamu nga weeri nkola y'obusiraamu insha allahu taala. Y'ensonga enkulu lwaki tuzze wano insha allahu taala. Amanya gange nze Sheikh Abubakari Muhammad Kiza Sheikh Etwale w'Etwale ly'Ennamanyonyi. Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Amanya Mutwali Binagwere nga nze Amir ow'omuzikiti Ali Gazali Mosque. Omuzikiti guno okuva mu 80s nga gukulemberawa
ne Imam Safi Kadambi ngadda mu bigere ebya Muzeeyi Abdu Kadambi ne bakola ne Marhem Haji Mutwalib Mangobe okuva ku olwo Imam Abdu Kadambi abadde muweereza waffe omulungi ennyo mu kitundu kino. Mu buweereza bwe temubaddemu kwekuusa na kwekubira. Obuweereza bwe aweereza ekitundu nga akulaakulanya obusiraamu, akulaakulanya enzikiriza ey'abaana abato mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu. Okuva we twatandikira mu muzikiti guno twafunawo essomero ng'ali mu bukulembeze bwe erikulaakulanya obusiraamu, eriyigiriza abaana. Ne tuvaawo n'akulaakulanya obusiraamu okuyigiriza abantu abakulu n'abaana abato mu holidays. Avudde awo tuli wamu naye akulaakulanyiza obusiraamu. Omuzikiti guno ogw'e Makudi Aligazaali guvuddemu emizikiti esatu, ng'emizikiti gino gye gino: omuzikiti ogw'e Nabweya, omuzikiti ogw'e Nankobe n'omuzikiti ogw'e Wanyanga. Enkulaakulana eno evuddemu ye nga imaamu waffe nga talinamu mwekuusa. Naddala nga ffe abakulembeze abadde abakolera wamu naye tetuganyiza nti afwe tulyoke tukole okwebaza. Tumwebazizza ng'akyaliwo, naye olw'endwadde ezze ng'emutaawanyataawanyamu ne tukkirizaganya naye mu bulamu bwe ng'akyategeera bulungi era ng'akyalaba bulungi. Awo muzeeko obulamu obwo alekere abalala bagende mu maaso. Ogw'e Makudi tugezaako nnyo okukolera wamu ne imaamu. Abo abatasobola kukolera wamu ne ba imaamu bakyuse ku mpisa zaabwe babeere wamu, tukulaakulanye eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu.